Abagoba ba boda mu Kampala bwe batyo bavudde ne basaba gavumenti nabo etandika okubange bawa emidaali gy'abazira nsonga ki gye bawadde katubirabe. Abagoba ba boda mu Kampala basabye gavumenti balowoozeeko nabo etandike okubawa emidaali egy'abazira nga ebeebaza okugiyambako okutandikawo omulimu oguyambyeko gavumenti okuwa abantu emirimu ne bakendeeza ku bbula lyagyo eriri mu ggwanga. Kubanga ffe twatandika omulimu na bugaali olwaleero gujunya eggwanga lyonna nga ffe taddewo ebibiri. Abamu ku bano bategeezezza nti bavuze boda okuva mu myaka egy'ekyenda nga kakati bazadde n'abaana ne babaweerera mu mulimu guno. Kyokka ekibeewuunyisa kwe kubanga gavumenti eringa etasimba mulimu gwe bakola. Mbasaba abakulembeze ba siteegi, ababbi bangi mu mulimu, abantu baffe battibwa, abaana babbibwako piki, boda zifuuse boda, omuntu n'akuvuza piki ya miliyoni 10 olinga ovuga ettaka. Amendment ya 2020 ne bongeramu tukutuku ne pamiti yaffe ne bagyongeramu ne bagikyusa erinnya ne bagijja kulya pamiti ne bagifuula license ne bongeramu class endala ezo 2 ebadde class eneesigalawo ne bongeramu A1 ne B1. Bino bituuseeko mu lukiiko olutudde ku Martin Road mu kibuga Kampala nga lugendereddwamu okutereeza ebyokwerinda mu boda saako n'okubamanyisa engeri KCCA gy'egenda okubategekera stage empya ezaalekeddwa mu kibuga Kampala. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulu okuva mu poliisi abakulembeddwamu aduumira poliisi mu Kawempe Tumusiime Gerald n'alabula abapoliisi bonna abatali ba traffic abakola ebikwekweto mu budde obw'akawungeezi mu bifo eby'enjawulo okukikomya. Tubeere wamu, twegatire wamu, bamafiya eyo gye muli muveeyo, tekikyayagala ntalo. Tuli wamu, nkimanyi bamafiya mwebali, naye eyo gye muli muveeyo, tetwagala ntalo. Abateesa abali balanga mwegase bajja tandika kubakubamu ebitoni nga bwagala mudde mukole ki babasuuze ekimusuubira basobole okubakozesa ebyo ebitali bituufu. Tulongoose omulimu gwaffe tugwagale. Let's love our job. Kati ye Engineer Fortune Bila okuva mu KCCA ateekateeka ebyentambula mu kibuga akakasiza nti tewali muvuzi wa boda yenna agendereddwa kugoba mu kibuga Kampala. Kyokka n'asaba nti abatalina stage bazifune ku ezo ezaalekeddwa ku lw'obulungi bw'endabika y'ekibuga n'okutereeza omulimu gwabwe. Naye tekijjaawo nti olina okubeera ng'olina ekiraga nti omanyi okukolera ku jjukira nti mu tteeka okufuna pamiti olina okuba nti wasoma ate nga n'ekibuuzo kya IOB wakiyita. Nga tukyali ku nsonga y'ababoda ate bo ababoda bafunye entiisa mu kiro ekikesezza leero bwe bakedde ku makya ne basanga nga ababbi bayingiridde yafeesi yaabwe esangibwa ku Martin Road ne babbamu ebintu eby'omugaso bye babadde baterekamu gamba ng'ebiwandiiko ebikwata ku bagoba ba boda. Abadde ssaawa nga 10 ne bankubira essimu ne bangamba ofiisi yammwe bali mu kugimenya. Nindowooza waliwo abazzi bali mu kumenya mu kutwalamu ebintu. Nimbula ku bannange b'oku stage etujja waliwo abadde akulembedde ndi wakubiri nze nganza amanyi ofiisi nga bwebeera nindaba olugi nga lugule. Abatunda omulimu gwa boda tusuubira nti be bakoze ekintu ekyo era tusaba buli omu abeera embega wa munne. Oluvannyuma abanoonyereza ku buzibu bw'emisango okuva ku Ward Kampala bazze okwekebejja ekifo kino era oluyingidde munda bakizudde nti kompyuta nnya ezirimu ebikwata kwa boda zaatwaliddwa. Buno obubaka bugenda wafaanidde mulira addemu ayita abantu be yawa appointment 15 baddeyo mu divisions gaabwe nga bawadde directives endala ze balina okutambulirako. Abavuzi berondera abakulembeze nga babasimba mu mugongo oba babaterewo akabokisi. Abavuzi twerondere oyo bwe tuwulira tiyajja tukulembera. Byachambadde Lawrence ne Aura Gabriel, Salt TV, Omunyo.